Alright, kyemubadde muyagaliza embazi finally kibuyagala bikabasuulidde. Kyemmanyi tewali kintu bannankyukakyuka kyembadde musinga kwagala kulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine Mitembo ng'ali ne mukyala we Barbie Itungo Kyagulanyi. Gwe ssebo oba nnyabo atulaba oli live ku Verse Train 256 Empire Online TV Simple MC aka Kali Lugambo Pro Max mbandu funye neŋŋamba pa nzize kuluba wakati vuga video. Tambuza video luno lukuyitako. Okuva lwe yafuluma eggwanga Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. No. Okuva twava mu kulonda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yakoma okulaba ku mukyala we Barbie Itungo Kyagulanyi olunaku lwe twalonda. Kubanga olwaddayo waka yasala olukujjukujju okulaba engeri gy'ayitamu n'afuluma ennyumba okwewala okukwatibwa ab'amagye. Ever since then, okuva ennaku z'omwezi nga 15 leero ennaku z'omwezi 20 bassebo ne bannyabo omwezi ogwa March, Bobi Wine abadde talaba ku mukyala we. Olwatuuse mu America bassebo ne bannyabo yamaze n'areunitinga ne famire ye okuli omukyala n'abaana. Olunaku olwaleero Balabiseeko bombiriri ku lunaku olwa EID Swaibu alabye ku ntalamule. Vuga video bampita Simple. Mu bubaka bwa EID bwatadde ku mukutu gwe ogwa Facebook ne X, Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine aka Mitembo. Obubaka obwo bassebo ne bannyabo abukoze ne mukyala we Barbie Itungo Kyagulanyi. Njagala owuliriza obubaka ate tukomewo after this. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eri mwenna baganda banga basiramu namwe mikwano gy'abasiramu njagala obbagaliza EID ennungi y'omwaka guno 2026. Nsaba ekitiibwa Allah akirize eduwa zammwe, akirize okusiba kwammwe era mwenna abawe empeera. To all of you my Muslim brothers and sisters all over the world, I want to wish you a beautiful Eid this year 2026. May Allah accept your duas and give you reward. Tansabeni First Lady yabatolere ku salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bana temwegomba nnyo. Olunaku lwaleero unlike other EID endala Bobi Wine zabadde celebrating eya lwaleero ebadde a bit different. Mbuuza lwaki Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine akutte essimu ye n'aweereza buli kyaliwe obubaka obumwagaliza EID. Era bakyaliwe abasinga basaze obubaka obukolamu video ku mukutu gwabwe ogwa TikTok. Ndabyewo ka clip ka Kabako, ndabyewo ka clip ka King Saha, era nkimanyi bangi nnyo abasigadde bagenda batekayo bu clips obwo. We yali ava mu ggwanga Uganda yagamba nti ngenze naye I'm going to come back strong and better. Wabula ne gyali omutima teguteredde akuba amasimu. Edda before EID bassebo ne bannyabo ekibiina kya NUP kyakola omukolo gwabadde ng'akola always ogw'okusiibulula abasiraamu. Era ku kitebe baasiibulula abasiraamu. Then EID Eve oba lwabadde ku lwakusatu, yes, President ali in charge Madam Lina Zedriga n'abakulembeze basazeewo okugabula bafoot soldier ettu lya EID. Bino byonna bikolebwa mu kaseera nga National Unity Platform ekibiina tekiina funds. Remember we bayise etteeka eryalimu iPod, NUP baagano ogiwa sente zino ze bawa NUP ng'ekibiina ekisinga amangi ku ludda oluvuganya gavumenti ze zikiyamba okulwaninga the day-to-day affairs of the party. Naye baabamma sente ezo specifically kubalemesa oba kuzingamya mirimu gya kibiina naddala mu kaseera twali nga tugenda mu kalulu. Naye abasajja bano bakyatenda NUP, bakyagitenda amaanyi geerina nti ne bwe baba mu sente mu kalulu NUP yatambula buli district,
yakuba buli campaign, yakola buli program yaayo ku ssente za munnayuganda zasonze. Era baali balowooza nti bwe tuba mu masente bano abantu bagenda kuziŋŋama bazinga emikira batuule wali. Maama nnyabo omwana yakola bukozi ka banka ku kitebe kya NUP. Certificate ne ziruma gold silver. Nze waliwo n'abantu abamperezanga ssente ngeno nfunire certificate ku kitebe. Simple geno nfunire certificate ku kitebe. Twafuna certificate, abantu certificate bazitimba mu mayumba gaabwe. Batimba certificate mu mayumba gaabwe okulaga obwagazi bwe bayina eri ekibiina kya National Unity Platform. And to be specific, Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Abantu bade bagamba kati mugenda kukola mutya temukyalina ssente. Bannayuganda bakutte ssente. Olaba nange nze wano mu bwa simple bwange nabadde ndi awo kikulu abagagamba nti tebaagala boogera mannya. Tebaagalira ddala. Tebaagala. Naye mba mponya njala kuboogera ngenda okulaba nga Idi Masavu. Eno enkyukakyuka gye tulimu bassebo ne banyabo. It is funded by we the people. Nti omuntu ava ku mulimu gwe n'agenda n'akola emirimu gya struggle nga that person is not expecting a single coin. So finally ekintu kibadde kibulayo mu bulamu bw'omukulembeze ndowooza kulaba ku family yo beere bulungi, because trust me tewali musajja yenna asobola kubeera mu hiding n'awulira nti family ye baagirumbye ekiro n'abeera mutebenkevu. Era abeera mutebenkevu ng'amaze okulaba ku family. Ndabye Barbie nga mutuufu she's glowing, alabika bulungi. Kale kwegamba nga ndabira ddala abo bonna abaali baagala omutuusaako obuzibu bonna kirabika baamaliriza nga bafiiridde mu firimu yaabwe. N'omukulembeze naye akubye ekkanzu ye, omukyala wuuli wali ku sayidi, olumaze n'amuyita n'agamba naye first lady jangu obuze ku bantu, jangu obuze ku bannayuganda. Okategedde gwandaba. So thank you so much for watching, ladies and gentlemen. Oli ku mukutu ogwa Verse Strange 256 amanya bampita simple. Nyongera okutegeeza nti if you're watching us for the first time, please kindly tap the bell, share the live, and make sure you subscribe, because subscription is the main issue. Kasito subscribing and never mwena abasubscribing ku YouTube channel eno eya Verse Strange, abatu following ku Facebook yaffe eya Empire Online TV, n'aba following ku TikTok yaffe eya Empire Online TV. Tugezaako nnyo okulaba nga tubaweereza amawulire ago kasita tugafuna wanene. Nze nabagamba ekirinzisa lugambo kwesiba kati nzirewa nzirewa obeera n'olaba nga tolina waakudda akategedde gyevuge.